Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njogereko nammwe abasajja era kamesegi kano kammwe era nammwe abakyala. Kamesegi kano w'okawulira fuba okulaba ng'okasindikira omwami wo abeere ng'akawuliramuko, kajja kuba kamuyamba nnyo. Fuba okulaba ng'okateeka mu groups ezo ez'enjawulo ze mutera okubeeramu. Kisookera ddala abasajja mulina omuze ogw'okubeera nga buli lw'ofuna ssente munyumirwa nnyo okusanyusa mikwano gyammwe, munyumirwa nnyo okusanyusa abantu abatabakwatako. Buli lw'ofuna ssente nga tonnasanyusa mikwano gyo, sooka osanyuse ab'omu nnyumba yo, sooka osanyuse abantu bo b'osula nabo mu nnyumba abo. Abasajja omuze ogwo mubeere nga mukola ki? Nga mugwesonyiira ddala. Omuntu asookera ddala mu bulamu bwo ye muntu oyo gw'osula naye mu nnyumba. Omuntu gw'osookerako oba ali first ye mukyala wo wamu n'abaana abo. Mu nsonga zonna naye abamu mulinamu omuze ogwo gw'okubeera nti bamaama bammwe babasalirawo. Ekyo nno kiba kya bulabe. Ensonga z'omu maka go fuba okulaba nga tozitunuza wa maama wo. Ekyo abasajja mulina okukyusaamu, kya bulabe nnyo. Ekisooka, bw'onannyonnyola maama wo agenda kugamba nti omukyala oyo mubi. Tasobola kugamba nti omukyala mutuufu. Ekyo nkikubuulira. Maama wo tagenda kulaba bubi bw'olina ggwe omusajja. Ekyo nkikubuulira. Ffenna bamaama tubalina. Naye maama wo alina w'alina okukoma. Maama wo talina kukusalirawo mu bufumbo. Olw'ensonga naye aba n'obubwe, naawe kola obubwo, kijja kukuyamba okusobola okumalako n'obufumbo. Ekyo nkibabuulira abasajja. Abasajja muyitiriza nnyo okubeera ng'ensonga ezisinga temwagala zimala n'abantu abo b'obeera nabo mu nnyumba yo. Buli lw'ofuna kasente oddukirawo wa maama wo. Kwegamba buli kimu maama wo n'abeera nga yakusalirawo. Ekyo nno kiba kya bulabe mu abasajja. Bye bimu bikyasinze okutabula obufumbo bwammwe. Ebiseera ebisinga maama wo tasobola kwogerako kibi. Ekyo nkikubuulira. Teri maama wo omuntu asobola mwogerako kibi. Era ekibi kyonna ajja kiteeka ku oli gw'atazaala. Kati n'olwekyo buli lw'owasa n'oteeka omukazi ewaka, fuba okulaba ng'ensonga zammwe gwe ne mukazi wo tolina zimala na maama wo. Kyenjagadde obbabuuliramu abaami, mugezeeko okulaba ng'ensonga ezimu muzimala mwenga mmwe, gwe ne mukyala wo. Gwe omwami wamu ne mukyala wo mufube okulaba ng'ensonga ezo ziba zibatabudde muzeemalire mwenga mmwe. Bwe kiba kitabuse fuba okulaba ng'onoonya abo abagenda okuyamba nga temubeerinaako luganda. Osobola okunoonya bakansala, bano kale abakansolinga abo baba bajja bayamba. Ensonga ezo musobola n'ozitwala mu b'obuyinza abakola ku nsonga z'obufumbo. Babeerayo mu bitundu. Ne ku poliisi kwennyini wabeerayo abakola ku nsonga z'amaka, babeerayo. Okusinga okutwala obuzibu bwammwe gw'omusajja n'obuteeka wa maama wo, ti maama wo akusalirewo, ti omukyala akola kino akola na kino. So nga ate ebiseera ebisinga mu bufumbo kino kankibabuuliremu abasajja, ffe tusinga okuvaako ensobi ezisinga okutabula obufumbo obwo. Ekyo mulina okukimanya mu abasajja. Ojja kulwawo okusanga omukazi asobola okutabula obufumbo obwo ne bufa. Ebiseera ebisinga ffe abasajja ffe tusinga obutabula. Ekisooka, ogaana okulabirira abantu bo, n'ogaana okuweerera abaana, obbagulira emmere, kwegamba n'obeera mu bintu ebitategeerekeka, n'okwata ensonga z'obufumbo bwo zonna n'oziteeka gye bakuzaala, nga be bakusalirawo, be bakugamba nti omukazi mugobe ofune omulala kyokka ng'ate omaze omuzaalamu. Kwegamba n'obeera ng'olinga gwe baaloga obulozi. So ng'ate gwe abeera alemereddwa okuyimirirawo ng'omusajja. Kati n'olwekyo mu abaami, yimirirawo ng'omusajja mu maka go. Ensonga ezo ezibatabula mu bufumbo fuba okulaba ng'olwawo okuzitwala owa maama wo okusalirawo. Afazaali gwe omusajja, ensonga zitunuze mu taata wo w'abeerawo. Zitunuze mu taata wo okusinga zitunuza mu maama wo. Buli lw'otunuza ensonga owa maama wo talina kyagenda kukugamba kituufu kikwatagana mu bufumbo obwo. Era ajja kukulaga nti omukyala oyo mugobe ofune omulala. Muggyeeko abaana agende mbeere nabo wano. Kwegaba byonna nga byakubuulira tebikuzimba kubagatta wamu wabula bibagattulula bugattuluzi. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba mu abaami nga mwewala nnyo
okubeera nga buli kimu mukibuulira bamaama bammwe. Mbagambye nange ayogera maama wange gy'ali akyaliyo, taata ye yafa, naye sijja kukwata buli kimu nga nkibuulira maama wange. Okuggyako tusobola okwogera obwogezi, omanyi okuloopa n'okunnyonnyola bya njawulo. Omusajja ava eri n'ajja n'aloopa mukazi we owa maama we, kati maama we naye n'asalawo, ate ggwe n'otamuddamu mugamba nti nedda maama ekyo ky'okoze si kituufu, kangende njogere n'omukyalo ono oba tunoonye abantu abakulukulu tubituulemu biggwe. Maama wo kyakugambye ky'ogenda nakyo, naye fuba okulaba nga maama wo tomuyingiza mu maka go, tomuyingiza mu bufumbo bwo. Abeera ajja kutabula obufumbo, ajja kutabula amaka gammwe. Nabo bonna ab'eŋŋanda abo bonna, simanyi muganda wo omuwala, simanyi baani abo bonna olina okufuba okulaba ng'obeegobako bw'oba oyagala obufumbo bwo bugende mu maaso, ng'oyagala muwangale ne mukyala wo oyo. Fuba okulaba ng'ebizibu ebijja ne bibatomera mu bufumbo bwammwe mubeere nga mubyemalira mmwe mwekka. Kwegamba beera omusajja asalawo, beera omusajja alowooza, afumiitiriza nga tonnakola kintu ekyo ky'oba ogenda okukola. Bizibu bingi ebijja mu bufumbo, ekyamazima nga bwe mbagambye nti tukola nnyo obuvuyo ffe abasajja mu bufumbo, ekyo kibabuulira. Anti labayo, omukyalo oyo obeera wakamufuna, ewaka obeera oddayo nga bukyali, kati otuuka mu maaso eyo makkati n'otandika okuddayo ekiro, ssaawa 2, 4, 5, omukyala n'akugambako nti naye lwaki mwami okomawo kiro nnyo, luli nga wakomangawo bukyali, mu kifo ky'okumunnyonnyola nti ekinkomyawo ekiro bwe kiti ne bwe kiti, ate ggwe otabuka butabusi n'omulaga nga bw'atalina buyinza kubuuza nti wa gy'obeera ova ekiro. Oba mukitegeera abaami, abakyala ebintu ebyo be bikyasinze okubeera nga bibalumya omutima, bibalumya nnyo omutima ne bibatabula obwongo. Otandika okomawo bukyali n'otuuka makkati n'otandika okubeera ng'okomawo kiro, olumu n'osula nayo n'akugambako, awo mba mulina kwogera bwogezi n'omugamba munnange ekinkomyawo ekiro, buli lwakugambako ku nsobi ng'eyo gwe n'osumuula busumuluzi n'omulaga nti toyagala akugambeko, awo obufumbo bwe butandikira okufa. Ekyo nkibabuulira. N'ensonga endala ey'obwenzi, ey'okwagala abakazi bali abo. Kati n'olwekyo njagadde mbabuulire ku nsonga ezo, naye ng'ekikulu kya byonna kibadde nti gwe omwami nga tonnasanyusa bantu b'ebweru, sooka osanyusa abantu bo, sooka osanyusa abantu b'obeera nabo mu nnyumba. Nga tonnasanyusa bantu abo ab'ebweru, sooka osanyuse mukyala wo, sooka osanyuse abaana bo, kwegamba sooka osanyuse famire ye eyo gy'osula nayo, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kye njagadde obbabuulira. Nga tonnasanyusa bantu balala, sooka osanyuse abantu bo, kijja kuba kikuyamba nnyo okuyimirizaawo obufumbo bwo, okuyimirizaawo amaka go nga tegawankawanka. Mukitegedde? Ekyo kye njagadde obbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mbeere bulungi. Mweraba.